Ebya Cindy Sanyu okosako n'omwami we Prince biteredde nanti bafunye baby era katambi ngenda kubanga kulaga nkubulire ne details aze basazeewo kubeera nga batuwa olunaku olwaleero oli kuvika exclusive mukwano nkwanirizaako nnyo wena ne kuwanda boy yuji wonna wosinzidde okubeera ng'otulaba n'okutuwuliriza akansooke nkusabe ka video kano kampere like yes liking aka video kano lwaki nedda neyanziza we balekanda ikingira nkakati Cinderella Sanyu Cindy Biebe n'omwami we amanyiddwa nga Prince nga bano bazaala baby mu wiki juzi Museveni lwayogera baby bamuzaala ng'ennaku z'omwezi lumu akikiwale akuba muzeeyi lwayogera ku olwo lwennyini n'aggulawo economy kati olunaku lwaggulawo economy era lwe lunaku Cindy lwe yazaala najja nenkola video sorry nagikola mugimanyi bw'oba tewagira bagenda mu previous videos zaffe nja kusaba ojja kubeera ng'ogiraba omanye eddi lwe yazaala kale details nazibasuubiza okubeera nga nkomawo nazo era n'olwaleero Cindy avuddeyo bambi n'abeera nga yeebaza eddwaliro gye yazaalira n'omusawo n'abasawo era nga akensusa agambye nti yeebaza nnyo omusawo amanyiddwa nga Dr. Kalisa ono nga ye yali omusaala ennyo okulaba nga Cindy asumulukuka oba nga azaala bulungi era bwe kityo kyatuukirira Mukama yamukwatirako bambi n'asumulukuka bulungi amwebazizza nnyo akensusa wabula n'agamba nti ayeebaliza wamu n'abakozi bonna ab'eddwaliro bannanseezi abaamuyambako n'abantu ab'enjawulo ku ddwaliro abamuwa services zonna abasiimye nnyo ye mukyalo oyo Cinderella Cindy Biebe era n'eddwaliro mwe yazaalira luli nabagamba tukyalinoonyerezaako wabula olunaku olwaleero atuvuddeyo ne tukitegeera oba kitegeerekese bulungi nti eddwaliro mwe yazaalira abaliyita Prime Care Hospital era nga agambye condition yawo yamu feelings okubeera nti agenda kuzaala omwana ali healthy oba okuzaala omwana omulamu amweyagaza wenjogerera mu kaseera kano nga Cindy Biebe n'omwami we Prince kati bafunye essanyu mu bufumbo bwabwe ajjukira nti okuva omwami ono alwe yafuna Cindy Biebe badde tebafunanga essanyu ndowooza likira ku lino kyennyinza okubeera nga nkugamba wabula olunaku olwaleero atuli basanyufu nnyo ffe nga abawagira Cindy naawe awagira Cindy naffe abafollowinga ensonga zonna okuva gye zaatandikira ne mubulaba okwanjula nakuvaayo ne mbeera nga nkubakolera bw'oba still tewalaba video anja kusaba ogende mu previous videos zaffe ojja kuba osobola okulaba omukolo gwabwe gwonna nga bwe gwali ebifaananyi byanyuma video ezanyuma coverage yonna yali musuufu kwegamba essanyu kati mu maka tusuubira okubeera nga aligumidde oba nga litebenkedde bulungi kale details azeze ntonotono zensobodde okubeera nga nkutuusako naye nga kasooke nkujjukize nti ekintu ky'obulamu kintu kikulu nnyo n'olwekyo nkurecommending ogenda mba Biva Organic abakujjanjabe nga bakozesa eddagala ery'obutonde bano nno basangibwawo ku Access Building Lubaga Road so nga ate ye Hajati Kaloddo akugamba musomi wa dduwa ajja kuba akulombera edduwa ey'ensonga gendayo tokozesa ddogo mu business bannange ebikolwa by'akalugo kalenzi mu business si birungi agenda Hajati Kaloddo akulombera edduwa ey'ensonga bampita Vicky and I sign out. Don't forget to like, to share and subscribe.